era nga tugenda kwecheza awe Makerere ekiriwo awo nakola kye twategeddeko okubeera nga bagoba abantu abakolera mu businesses munda ne awo okwetoloola mu bitundu bya Makerere. Sabugwawo gyali katsoka embeera nga bweri side Sabugwawo kale wabale nnyo hafi ate ne mukatange Saimo n'omulaba BBS Telefina ne program Sumulula ate n'akanyomero Sumulula twecce nze Sulaiman Sabugwawo nate nga nkwereza buterevu nga nsinzira wano e Makerere ku Makerere University era nga ekizimbe kye kindi mugongo Robert Kalemera ali ku kamera kyakulaga kye kya Micho Hall ate nga olunaku lwaleero tukitegeddeko nti oba oliawo abantu abalina bu business obutinitini ekale ne business enene naye nga bakolera munda mu Makerere basuubirwa okuba nga ate akadde konna bateebwa ku nnyondo okulaba nga ate munnange babasengula okubafulumya Yunivaasite eno. Kinajjukirwa nti emabegako abantu bano nga bakulembeddwamu Julius Gumisiriza ssentebe waabwe owa Makerere Owners Business Association ate munnange baliko mu kkooti omwaka oguwedde nga beemulugunya ku ngeri gye bali baagala ate okuba nga bagobwamu naye omusango ne gubasinga ne bakola okujulira mu Court of Appeal ate ne munnange ne kiba nti babatera olunaku ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Okumi omwaka guno nga omusango gwabwe nga appeal yaabwe lwalina okuba nga ate ewulirizibwa naye yadde nga bino bigenda mu maaso bagamba nti kibewunyisiza okulaba nga ate okutuusa essaawa eno Abamakerere bo bateekateeka okuba nga babasengula ate nga n'apiiru gye bateeka mu kkooti tennaba kuba nga ate munnange ewulirizibwa. Gwatugoberera ku BBS Telefina njagala okutegeeza nti okusinziira ku Vice Chancellor wa Makerere omukulu Barnabas Nawangwe agamba nti bino byonna yiye ng'omuntu oba ne University tebalina kye babimanyiiko kyokka nga ate yeegumisiriza akalambira ng'akakasa nti Makerere University eyagala okuba nga ate munnange ebasenda. Mu business ezagala okuba nga ate munnange zisendebwa mulimu business ya mobile money, mulimu business ya stationery nga bano bakola okufulumya empapula, okuwandiika ku mpapula, okufulumya ebipande, okutunda files omugenda empapula abayizi ze bakozesa n'ebintu ebirala. Mulimu ekyemangeri waliyo abasesi ba chapati, mulimu n'abantu abateekateeka ebyokulya obusobuyita bu kiosks obukola nga restaurant mu Makerere muno. Bano bonna bali mu lusuubo naye naffe nga BBS Telefina njagala okukakasa nti weetuli okulaba nga tulondoola ensonga eno oba tukitegeddeko nti kino kiyinza okuba nga kikolebwa olunaku olwaleero oba akadde konna akatini okuva essaawa eno era nga kyetwagala okukakasa gwatugoberera ku BBS Telefina nti tugenda kubeerawo ate tugenda batukutuusaako ebintu ebyo byonna nga bigenda okuba nga biba okujulira kwa bano kugenda kubanga ate munnange kuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Musenene. Weewaawo tugezezzaako okutuukirira abakolera bizinesi zaabwe entonotono mu Makerere okulaba nga twogerako nabo naye batidde okuba nga boogera ku kamera zaffe nga batutegeeza nti oba oliawo singa teboogera bayinza okuba nga basonyiibwa nga bagamba nti ate oba oliawo banayogerako ku mpewo kiyinza okuba nga ate munaye nakyo kibazaalira akabasa ate ne baba nga basendebwa oluusi n'okugobebwa okuba nga ate tebaddamu kukolera mu ssettendekero ono naye nga ebisinga byonna tugenda bbanga ate tubikuwa mu mpeereza zaffe eziddako ate ne ku luuyi luliiri olwa amateeka akadde kano business ez'enjawulo ez'enkizo bannamakerere abayizi abasomera muno zibagamba nti oba oliawo zibayambako ezitandibadde nga ate munnange oba oliawo zigobwa oba n'okusendebwa muli business eno eya printing oba stationary bagamba nti business eno bwe baba bakola koswaka waabwe bafuna empapula volume ng'ewerako so nga ate business zino zitunda files zitunda ne wires ezikwata empapula zaabwe okulaba nga baba bazitwala eri ba lecturers baabwe nga bamaze okukola waka waabwe mu submittingayo ate oba oliawo kibayambira ddala n'abatunda ab'okulya obutinditini bagamba nti okusinga okufuluma okugenda ebweru okugula ebintu eby'ebbeeyi waliwo bano bannaabwe abababeererawo munda kati nga kale singa baba bagobeddwa ate nabo kigenda kubanga munnange kibanyigiriza okuzzaako ku sayidi y'amateeka olunaku olwaleero kkooti enkulu ewozesa bakalintalo ekololo esuubira okuba nga ate munnange eddamu okulira omusango gwa Muhammad Segerinya ne Alan Sewanyana ababaka ba palamenti abo abavunaanibwa omusango ogwekuusa ku kuttisa kw'abantu n'ebijambiya ogwali mu bitundu by'e Masaka ate kkooti eya Buganda Road olwaleero esuubira okuddamu okulira omusango gwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye ogwavunaanibwa ogw'okukuma mu bantu omuliro. Olwaleero ebintu bingi nnyo ebigenda okuba nga bitambula ku sayidi eyo nze nga Sulaiman Sabugwawo ne BBS Telefina ne Robert Kalemera ali ku kamera tujja bba tubikutuusako mu mpeereza zaffe ezijja mu maaso awo njagala mbe nga nkuzzaayo ewa Saimo ate ne Hafi bakongereyo ne program Sumulula.
tweyanze kakati omulimu ogwo oba ddimu eryo abanaffe abaagala abayinga bavaawo bali serious baagala bali kola ki bavaawo era bataddewo ne miliyoni 20 okusobola okubanga bamaking sure nti abantu bakola ki bavaawo kati miliyoni 20 mu kugobawo abantu muyinza okwebuza zaaki kakati miliyoni bazitemyetemyawo miliyoni 8 zigenda kukozesebwa okusasula abantu 106 abasajja abagenda okukozesebwa bakanyama bawanyondo miliyoni 8 zigenda okubaweebwa miliyoni 1.2 zigenda kukozesebwa mu kugula agayondo gano aganene agakubenye amatafali enyumba bwagetaaga okumenya buli kimu ekitaaga okumenyebwa kikolenga kikola ki kivaawo era baagala ennyondo 8 kakati akakadde kamu 6,000 bagenda kugula crobas bagenda kugula ne wheelbarrow then miliyoni 2 bagenda kugula kufulu 10 nga zigala ki kugala wano mwe bafulumye bafuluma tuleka tugadde wate mugenda mu abalala so that is the accountability then twetaagayo a total 180 liters of fuel twetaagayo lita 18 ez'amafuta mu operation kusomba bimotoka biki bitya so mu mbeera eyo miliyoni 20 gagenda okuba gakola ki gakozesebwa so muyinza ne security agenda okubanga ekuwe bakuuma banabagira mwenkaaga bakanyama wagamba fuluma bw'ogaana nga kukwata tubaagaliza birungi bireere Sumulula twecce